Lunaku lw'enkya g'emazaalibwa ga Yezu Kristu era abagoberezi ba Kristu mu nsi yonna basuze bulindaala okukeera mu masinzizo okusobola okulaba nga bajaguza ebikujjuko by'amazaalibwa ga Yezu Kristu omwana wa Katonda omulamu. Ku Lutikko e Lubaga enteekateeka z'okuyimba mmisa y'amazaalibwa ziggiddwako engalo era kwaya n'abamu ku bagenda okukulemberamu enteekateeka z'ebikujjuko bino basuze bulindaala. Waya ezirayimba mu mmisa ez'enjawulo nazo zibadde zeegezaamu era munda mu Lutikko muyooyooteddwa okukamala kw'ossa n'entimbe gaggadde ezinaakasuka ebifaananyi eri abo abanaabeera ewalako ne wolutaali okusobola okugoberera bulungi buli kinaaba kigenda mu maaso. Mu kwogerako ne Ssaabakristo e Lubaga Stephen Nawuba ategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde eri enkya ku ssaawa 12:30 ez'okumakya waakubaawo ekitambiro kya mmisa ekinaasooka mu Luganda so nga ku ssaawa 4 zennyini ekitambiro kya mmisa ekinaabaawo kijja kukulemberwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu eri e Kampala Bishop Paul Ssemwogerere. 12:30 ekitambiro kya mmisa kijja kuba mu Luganda. Ate ku ssaawa 1:30 tubina ekitambiro kya mmisa ekyokubiri ekyo nga kiri mu Luzongo. Ku ssaawa 2:30 tujja kuba n'ekitambiro kya mmisa ekyokusatu nakyo kiri mu Luzongo. Kakati ate awo tweteeketerekere emmisa egenda okukulirwamu kitaffe Ssaabasumba Paul Ssemwogerere ng'egenda kutandika ku ssaawa 4 zennyini. Wabula abakristo bakubiriziddwa okukwata obudde era bakwatizzeeko n'abo abateesobola kyokka baleme kwerabira kwekuuma nga ne bwe baba basanyuka basanyuke n'obuvunaanyizibwa. Naye tubasaba ate okusanyuka obulungi kubanga waliwo okusanyuka ate n'oyitaho ate naawe n'oyitirawo ddala n'ogenda n'olunaku n'ogenda n'omwaka. Twagala babe balamu ate babe nga bali bulungi ate nga bafa ku bannaabwe. Bannaffe abalala abatali bulungi tubabuddeebudde tubawaako okulya tubaweemu essanyu nabo bamanye nti Yezu Kristo azaaliddwa. Oluvudde wano twolekedde ku Lutikko e Namirembe era wano nayo tusanze Olutikko ayooyooteddwa bulungi mu bimuli ebijjirayo ddala ekifaananyi eky'olunaku olw'enkya kw'ossa n'amataala ag'enjawulo agateereddwa mu Lutikko munda. Ddiini wa Lutikko eno Reverend Canon Ssaalongo Jonathan Kisawuzi atubuulidde enteekateeka y'okusaba yonna nga bw'enaatambula. Kutandika essaawa emu ate ne kuggwa ku ssaawa 2:30 era tujja kuba n'okusinza okwokubiri era nakwo nga kutandika ku ssaawa 2:45 ne kuggwa ku ssaawa 4 nga zigenda kuwera n'ekitundu. Ate oluvannyuma ku ssaawa 4:30 tujja kuba n'okusinza okuli mu Luganda nga kutandika essaawa 4:30 era nga kusuubirwa okuggwa ku ssaawa 7. Eno Ssekukkulu egenda okusooka okukuzibwa wansi w'obukulembeze bwa Right Reverend Moses Banja Bishop ow'omukaaga eyakalondebwa wano e Namirembe era tutegeezeddwako nti enteekateeka zonna naddala okusaba okuviira ddala ku kusaba okunaasooka ku makya okutuuka ku kusaba okunaasembayo zonna enteekateeka agenda kubeera zeetabamu. Akafuna omulabirizi omuggya Right Reverend Moses Banja era mu kusinza kwonna yagenda okutukulembera era n'olw'ensonga eyo tukubiriza abakristaayo mwenna n'abantu ba Katonda okujja abangi kubanga abantu ku lunaku olwo baba bangi ddala. Kale nno bw'obanga totuuse mu biseera oyinza okusanga obuzibu. Wabula bano bagamba ke kaseera abantu baddeyo ku nnono ey'okwaniriza n'okuyamba abo abali mu bwetaavu kubanga eno yeteekeddwa okuba enkola ey'Omusamaliya omutuufu. Nti twetaaga okuddayo n'okumanya kubanga ffe bwe twakulira nga ennaku zino ziba za kutambuza bintu byakulya nnyama nga toyinza kulyako muliraanwa wo nkoko toyinza butamuweereza ku kifi kya nnyama ekiwagu ky'ettooke n'ebirala bwe bityo. Abakirisitu abantu ku lunaku lw'amazaalibwa baayitanga bannaabwe ne balya nabo ne bababudaabuda abalala ng'ogenda ewa munno n'omutwalira aka n'omutwalira kiro y'ennyama n'omutwalira enkoko n'omutwalira ekisambi ky'embuzi ebintu ebyo bigenze bukendera situmanyi oba kino gye bayita enkonome nga kyekyo byonoonye. Hasifu Ssekiwunga, BBS Terefayina ageesigika.